Tunnyonnyole nga mugenda eggulu ng'abaana mubaggalira ebweru. Nedda si bwe kiri mwawulidde kirala. Twagenze eggulu nga executive batuyise kugenda eggulu. Aba Operation Wealth Creation bayise the executive of UMA ogendayo. So netugendayo nze ne Fina ne Justin Bass gamba ffenna twabaddeyo, Victor Kamenyo, Big Eye, you know, like the whole team yabaddeyo. So lwatuuse naffe twewunyiza nnyo okulaba ekibinja, you know, ekyaba artist ekibadde kigenzeeyo. Tebaabayise, tetubasuubira, ne tubasangayo. Ne bagamba bwe mwabalabye bwe mwatuuse ku gate ne mugamba abakuuma ku gate ya Geno nti nno abo si bayimbi temubamanyi. Nedda bwe twatuuka Geno yeebuuza nnyo nti baani abo, yino nga naffe twewunyiza nnyo kuba nti our admin ye yabakwata n'abakuŋŋaanya n'abatwalibwa eggulu nanga simanyi kyabasuubiza naye nga yabakuŋŋaanya bonna our admin n'assistant we babakuŋŋaanya ne babatwala eggulu. So bwe twatuuka twagezaako okwogera nabo. General Kayanja in fact yalina obugumiikiriza bungi, nange newuunya nnyo kubanga w'amagye nga bwe mukimanyi. So yatuukayo n'ayogerako gye bali nanga mukimye ekiwano ne bamuddamu nti balese fayiro zaabwe bakooye okulinda bagala obuyambi, which is, you know, industry yonna bwe kiva eri. So Kayanja n'abagamba kubanga mbadde sibasuubira, mbadde nsaba ku transport muveewo mugende. Ne basooka ne bagaana ne batuyita, nze ne bampita ne ngendayo nze ne Balamu ne Ragadi kugamba ne ba elders aba industry ne tugenda ne twogera gye bali, you know, gezaako okwogera nabo nti kunange this is not how you approach this city. Neyongere genda mu maaso nga tugezaako bagamba nti this is not how you approach this situation. Nengezaako okwogera gye bali naye nga balaga nti no bo tebawagira ffe as an association ya UMA, ne bagamba nti ffe tetuboogerera, so they don't want us to represent them or speak for them. So Kayanja n'atuuza ku bbali n'atugamba nti ye nga yasazeewo nti abaana ayagala bawa transport baddeyo e Kampala. Kati nze ne ndowooza, you know, it's a really good idea, it's fine, kola ekyo nga manyi bagenda kufaawo. So the ministry ne baorganizinga transport ne babawa ne bafuelinga emmotoka zaabwe ne bagamba kale muddeyo ne bazikwata sente ne bafuluma ne bagenda. So naffe tukola meeting neggwa ne tuvaayo. Aye twagenza okuwulira nti basigadde eggulu beeyongere balumbye barracks, balumbye army barracks, ne bavaayo ne balumba army barracks ogwokubiri. So obviously by the time they had to use force, bambi they had tried, naye ndoza batuuse nga bambi nekibalemerera ne basalawo okukozesa force okugyawo abayimbi eggulu ne babakuba kibooko nga mulaba embooko ne zinyooka. Kituufu nga bagamba ekiragiro kyavudde erimmwe gwe ne Fina Amasannyalaze. Nze sitambula na magye, sisobola kukulira magye kikyakola. I'm not that big. Kituufu nsikiriza nti ndi artist omunene naye nga situuse point nti I can order the army to beat up artists. Nedda, by the time bwe bakubiranga ffenna tukomyewo kubanga embigo gyanyooka the day after we had left. Ate bakoledde olumbe abaana. Ekyolumbe okyogerako ki? Ndi mulamu nze ono. Ndi mulamu nkyatunula nkyakola nkyali president wa UMA. In fact we have the swearing in ceremony nga 5 April. So ffe UMA tukyatambula. Manye nti wali abafiiringa engeri gye bafiiringa, wali abatakyagala naye nga nze sifaayo. So I'm still going to run and I'm still president. Lusindi, twawulidde nti ate ku Friday muddayo eggulu. Tulina appointment endala ne Operation Wealth Creation and we are supposed to go back. At the moment kubanga ekyabaddewo appointment yaffe teri government eri indefinite, tebakitaddeko lunaku because tebaagala ekintu kyekimu kiddemu okubeerawo. But originally we had an appointment on Friday, but right now tebanatuulira date yennyini kuba they had to move it kuba abaana bakyali ggulu abamu nga bakyalemedde ggulu. Administrator Walter mugenda mukolera kikuba alabika ya misleading abaana. Mmwe nga kakiko mugenda kukolera ki administrator? Tugenda mukubira. I mean we're going to try to talk to him. Omanyi right now ayina bingi nnyo byalikola okwasaganya kuba ajjukira abaana babakubye abamu balwadde bakyali mu ddwaliro kugamba kyalina bingi nnyo ebyokwasaganya. Kati ffe nga UMA tumulinza akwasaganya abantu be bw'amaliriza ng'ajja nga tukola ki
nga twogera no ye kenyini yagamba si baffe bwe twali eggulu njagamba namukimanyi nina ne vidiyo gye nabaweereza ku group eya whatsapp ey'abayimbi nga mbalaga nti omukubo ng'agamba nti ffe kana akakiiko si twagala okukola nabo twagala kukola akakiiko akaffe nti bo baagala kulonda omuntu owaaba agenda okukola ki okurepresentinga and yet uma already erina akakiiko so mbadde sobola kwesiba ku bantu nga banneeganye so njagala amalirize n'abantu be bwe bamaliriza nga njanga twogera if we can find a common ground kiriya if we can't ng'akola ekikye nga naffe tukola ekyaffe. Okay, bano abayimbi mwakebedde mu fayiro nga bonna ba registered under WUMA oba bamu ba just the refugio? Abamu nedda tebali mu WUMA. In fact abasinga namba ennene tebali mu WUMA. Then some of them are registered under WUMA abagenzi. So kiri unfortunate sinti nze nkisanyukiddemu kino abakubye no it's really unfortunate naye kibadde out of our hands nga WUMA nga tetulina bwe tusobola okubayamba. Tukulabyeko n'omwami wo waneeno yakusabye omuwerekereko mami talina kumusaba muwerekerako mba njagala okujja omuwerekerako ate firimu gye yakoze Okalyadda nze executive producer so basically it's a project tukuze ffenna mwalidde sente z'endiga nedda mukimanyi nti nakola ku sente so when I made money nensalawo nti since music is not working I got into working with movies and working with films so I'm the executive producer for Okalyadda and he's the director for photography twakoze kasiri kakabi it's running on Top TV right now. Thank you. Nze nkuggyeko